Nkachaga yagunjukira byansejjere n'empologoma mubuuza okuwembera olaba omwasi ogw'omwanguka ate ogumuvaamu. Mikwano binene byasinkana gye byasinkana mukkirize byendeeta kubanga nabigunjukira ng'omusimbu bwe yagunjukira ekigo. Nze Dr. Kebbi baligyankoona balamaga tuli mu nsibuko. Ensibuko yaffe leero wano nno wendi abasinga muyinza okubeera nga mulengerawo n'okubeera nga abalaba ateebyewo dda. Ne kale mpawo kigenda kundobera kubeera nga mbannyonnyola akawonvu n'akaga nengera okubeera nga mbagamba nti ayinza okubeera nga atuyambako okubeera nga atukwasizako okubeera nga avujjirira obutambi yo ate njikuweereza. Wano nno wendi leero bayitawo Busega era tugenda kumanya nga bwe tuli mu nsibuko lwaki wayitibwa Busega. Zikuno wabeerangawo omuto omuvule ogwabeerangako ebinyonyi ebiyitibwa ate ensega, era kino Nazzikuno kyonna kyabanga kibira nga bw'olengera gino emiti gyenyimiriddemu. Kino kyonna kyabanga kibira nga tebannaba kubeera nga bassaawo mayumba. N'olwekyo olw'okuba twalina ettambiro lye baayitanga Mpiima Erebera liri wali emmanga awali ekkanisa, ensega zajjanga ne zirya ku mirambo bwe zaavangayo ne zidda mu miti nga gino ne ziyimirira mu miti bwe zaabeerangamu. Abantu abaabanga batambula kibava bagamba ngenda eri awali akasozi k'Obusega, ngenda eri awali akasozi k'Obusega mwe muva erinnya Busega. Ate ne kaakati eryogerwa nange ettambiro lye bayita Mpiima Erebera, ettambiro lino ngezaako okubeera nga ndinoonya naye baŋŋambye nti wonna bassaawo dda amayumba. Era ku Mpiima Erebera battirayo abajulizi. Bamikwano, ekyatuumyayo Mpiima Erebera abanga abambuwa bagenda kutta abantu. Abantu bano bwe baalabanga nga abambuwa badda muno badda muli nga balina empiima kubanga babatisanga Mpiima. Bwe njogera empiima Jambiya Zedda. Bwe baalabanga nga empiima zisootose naddala mu mpale zaabwe nga bamanya nti bagenda kutta abantu. Bwe baalabanga nga omumbu wadda muno adda muli ng'empiima erebera mu kiwato kye nga bamanya nti balina ate abantu bagenda okubeera nga batta. Weewava ekigambo Mpiima Erebera era ettambiro lye baayitanga Mpiima Erebera. Wembadde nteeka okubeera nga ndifuna baŋŋambye ate teririiwo, bassaawo dda amayumba ndowooza banaatera okussaawo looki. Bayibuli ekugamba nti awaba emirambo ate we wabeera n'ensega. Ate era bassebo ne bannyabo obuyisi bw'omu nsega yeebikka. Lwaki omuntu yenna ayagala okubeera ng'akola ng'ali yekka bw'akeera enkya n'aba ng'afudde ensega yeebikka. Katubeere nga tutunuulira enkulaakulana y'ekitundu kye tuyita Busega, tubeere nga tweyongera okubeera nga tumanya. Teweerabira nti ekitundu kino kiri mu Kyaddondo era wano wonna woolaba batundirawo byannyanja, n'olwekyo y'enkulaakulana egenda yeeyongera. Era bamikwano wano wonna woolengera katale ka byennyanja, naye ate bwe tugenda eri ebusukka kuba erijja olengera roundabout walina ekikubo ate ekidda ekyengera. N'olwekyo enkulaakulana egenda yeeyongerera ddala. Tusubira emyaka nga 10 ate egijja okubeera ng'ekitundu kino kyeyongeredde ddala, ate okubeera nga kikulaakulana eri kampani gy'olaba. Ebintu bingi nnyo ebigenda bikolebwa, naye tubeere nga tutunulira era enkulaakulana empya ate ezeeyongedde tubeere nga tweyongera okumanya. Wano wonna wempita bamikwano ate ngezaako okubeera nga nkulambuza kwemu naddala enkulaakulana ezigenda zeeyongera akaco kano, naye nga byonna tubeera twagala abantu baffe babeere nga batambula n'okumanya. N'olwekyo naye nga wano wennyimiridde ate we wali ebizimbe ebipya, luno lwe luguudo lwe tuyita ate Mityana Road. Ate bwe tutunula eruuyi eno enkulaakulana eriyo lino lyekkuba eryagendanga ate ku Mpiima Erebera era wakyamiranga wano. Naye nga bino ebizimbe byonna byolengera bassebo ne bannyabo ate biteekeddwawo ebbanga lino litali lyawala. Era bwe tubeera nga tutunula ku luuyi luli mbeera nnengerayo
arcade ezakateekebwayo yemu ku nkulaakulana ate ng'eruuyi eri abalengera oyinza okubeera ng'otegeera nti eri ebeera round about ey'Ebusega era oluguudo olwo terukkirizibwa kubeera nga luyitibwamu Kabaka. Bamikwano, ensibuko yaffe leero ate kutuusiddwako munywanyi omugonge Kivumbi Muwanga Erasito, nawo kyayinza okubeera omu ku abo ng'oyita ku nnamba yaffe ate ya 0773276127 obubaka bonna bw'oteekako butere bujja kubeera nga bututuukako. Nze Dr. Kebbi Baligayankona Balamaga olwatubadde tulengera n'okubeera nga tumanya ennono y'akatale Busega. Bamikwano sijja kubanduga butannyuka kuba bwe ntunula eruuyi wange ndaba ng'owejjukulira wamaayi n'engeri gya ntimbe ne manya nti bulijjo oba oli awo omwana bw'ayogera kale kwano mwena mukimanya baffe empologoma ya Buganda atawangaale.